Musaza Buddu mu district y'Ebukomansimbi abagoberera ebyobufuzi bakyewuunya engeri ekibiina kya Nuupu gye kyagabyemu kaadi mu kitundu ekyo nga beebuuza omuntu atabadde mu byabufuzi engeri gyaweereddwa kaadi y'ekibiina. Abantu basatu Ebukomansimbi be bafunye tikiti ya Nuupu okuvuganya ku bifo by'abaka ba paalamenti nga bano kuliko Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solongo no bamuddiza tikiti avuganye ku kya Bukomansimbi South, Veronica Nanyondo bagimuddiza avuganye ekisanja ekyokusatu ng'omubaka omukyalo wa Bukomansimbi district, naye nga mu Nuupu aba avuganya kisanja kyakubiri ekyasooka yali wa Democratic Party, ate Nsereko Christopher ne bagimuwa avuganye ekisanja ekisooka ng'omubaka wa paalamenti wa Bukomansimbi North. Wabule Bukomansimbi kizibu okukkiriza nti omubaka wa Bukomansimbi North aliyo. Dr. Ndiwalana Christine Nandagire ntikiti ya Nuupu yamuyise mu ngalo anti gwe bagiwadde tabadde munnabyabufuzi ng'abadde musuubuzi. Ekirala ekyabo byabe Bukomansimbi emitwe ye tikiti yaddiziddwa omubaka wa paalamenti omukyalo wa Bukomansimbi Veronica Nanyondo tinga ebbanga lyonna kibadde kisuubirwa nti okusaba tikiti amaze ebiseera bye. Omubaka Veronica Nanyondo ebintu byamutabokako mu kibiina ekya Nuupu mu kiseera eky'okukuŋŋaanya emikono egigoba bakamisona ba paalamenti okwalina owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era yasse omukono ku kiwandiiko ekigoba bakamisona bano, kyokka oluvannyuma omukono yaguggyayo ng'agamba nti abakulu mu Nuupu baali bamuwuddisizza. Kinajjukirwa nti mu Desemba omwaka oguwedde 2024 akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Besekezi Joel Ssenyonyi era nga yayogerera ekibiina ekya Nuupu yasinzira butenga mu district y'e Bukomansimbi mu kuziika jjajja owa pulezidenti owa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukadde kaakano omugenzi Hajjati Aida Kyosimba Onaanya Goloba n'atabukira nnyo omubaka ono Veronica Nanyondo nti olw'okuwuddisa abantu n'okwonoona erinnya lye era okuva olwo essuubi lya Nanyondo libadde ttono ddala Nuupu okuddamu okumuwa kaadi. Nanyondo tikiti agiwangudde ku bakyala abalala 7 okubadde muzzukulu wa Benedicto Kiwanuka Dr. Nabadda Madrin Zimbe, Nakato Shakira, Alima Nakawungu, Ivan Nola Bili Mukatonda, Mulongo Babiri Lilian n'abalala ng'ate Nsereko Christopher agiwangudde ku Dr. Ndiwalana Christine abaddeyo. Hamidu Seremba Kosana Agirubya Yidi Kisikinga Embaka Kayemba Sola agiwangudde ku bantu babiri bokka ababadde nga abagimulekera olw'enkizo gy'alina mu kibiina. Musaza Busiro poliisi y'Entebbe etandise okunoonyereza ku lutalo lw'ettaka olubaluseewo wakati wa Ssemaka abaana ne bazzukulu be ng'entabwe evudde ku kukizuula nti abamu ku baana be bamutundira mu ttaka lye nga tamanyi. Ettaka eryo lisangibwa ku bbulooka 436 ku poloti 1588 Nalugala era musajja mukulu Desiderio Katongola atemera mu gy'obukulu 8 nga mutuuze ku kyalo Bugabo Bukaaya mu luka ogw'e Nalugala mu tawuni kanso y'e Katabi agamba nti abaana batuuka n'okumuleetera abavubuka ab'ebijambiya bamusengule mu maka ge kyokka nga bamubuzaabuza nti bulijjo baalitunda kumujjanjaba na kumulabirira. Kigambibwa nti Ssemaka ono yalina ettaka lya mirundi 3 okwali ery'Ebukaaya ery'omujjomaayi n'eritegi, kyokka abaana bano bakozesa olukujjukujju ne batandika okutunda ebyobugagga bya kitaabwe ono kyokka nga tabawadde lukusa nga mwannyinaabwe Teddy Nakaweesa bwannyonnyola. Yakwata abaana 8 abalenzi, buli mwana yenna yamuwa we yazimba. Ebirala byonna tata n'abyesigaliza nga bibye nga ye si bigabe. Kati abaana ne babba endagaano n'endagamuntu ye ne bafuna abafere ba mikwano gyabwe ne babagamba lwaki mufuubwako nga kitamu alina ebyobugagga ne bagenda nga batunda ebintu byekimu ku kimu. Twali mulumbe olwa mwannyinaffe omu ng'afiiriddwa omwana we, twamba noonyanga nga babuze. Twagenda okuva mu lumbe nga bamaze okusenda Jumaayi yenna bamusazesaze ebitundu bamutunze. Basooka na Bukaaya era ne bamutunda naggwawo, ne baddako Jumaayi ne bamutunda naggwawo, ne baddako ku Heritage ne bamutunda ne baggwawo, ne baddako ku Kijja wonna ne babwatunda. Kati n'ewaka wennyini batunzeewo.
Abamu ku bazzukulu ba Muzeeyi Katongole nga bakulembeddwamu Richard Kagumba bagamba nti embeera eno ebabuzizzaako embiibya. Oluvannyuma poliisi ey'Empalanga ekulemberwa Afande Obukulemu n'aladisi bawoyawozezza enjuyi zombiriri ne bazisaba zikkakkane. Abooluganda okuli James Ssekidde beeyabazizza ab'obuyinza olw'okuyingira mu nsonga zino okusobola okumalawo obutakkaanya buno. Kyokka kaweefube waffe okwogerako ne Frank Sempijja biri mu ye ayogerwako abadde na buli kati akyagudde butaka. Mu masaza Busiro ne Kyaddondo nga Uganda eri mukeeterekerako ebigezo eby'akamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga, akulira ebyenjigiriza ewa Kiso alagidde amasomero gonna aganaatuuza abayizi mu bibiina ebyo okutimba abayizi bonna abanaatuula omwaka guno. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'abirina. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'ewa Kiso Frederick Kingi Kinobe bw'abadde ayogera ne bannamawulire ku nsonga y'ebibuuzo ebya siniya 4 ebitandika omwezi ogujja ate n'ebya primary ebitandika omwezi ogw'e11 ne siniya ey'omukaaga, ategeezezza nti kya makulu nnyo okutimbaga amannya g'abayizi abo bagenda okutula ebibiina ekyomusanvu ekya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Kino kye kijja okumalawo endoliito zonna ezitera okubeerawo nti abaana bange tebaatudde ebigezo. Tubeegayiridde mutimba abaana balamuzi bange ab'amasomero batambula bayitamu buli wamu, twakulabanga abaana bonna batimbiddwa ku notice board wabweru mutenda wasobola okulabira amannya g'abaana abo. Abazadde tubasaba genda ku ssomero olabe. Kingi Kinobe era alabudde amasomero gonna awamu n'abazadde ku nsonga y'obubbi bw'ebigezo. Abasomesa twagala muntu yenna yeetaba mu bikolwa ebyo, twegere tukooye obubbi bw'ebibuuzo ewa Kiso. Ensonga njagala okumaliriza ku kyonga ky'okubba ebibuuzo ye mmwe ab'amasomero agayina P7 naye nga tennafuna center number, togeza n'ogenda okukuuma ebibuuzo mu ssomero ng'ate abaana b'essomero gye basomera naddala mu abo bwannannyini. Kulwa Kyabasaka Masembe wano ewa Kiso mu Busiro. Musaza Buddu abayizi abatabibwa ekibiina ekyankobazambogo mu St Francis Secondary Kisaaka mu gombola y'ekibinge mu disitulikiti y'Ebukomansimbi bakyusizza obukulembeze n'obubaka eri abakulembeze ku mitendera gyonna okutwala ekyokulabirako eky'ebibiina ebyankobazambogo ebikyusa obukulembeze mu mirembe awatali kusika muguwa. Bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo omwami wa Kabaka w'egombola y'ekibinge mu binge Haji Muhammad Musesere yeeyanzizza nnyo omuteregga olw'enteekateeka ez'ebibiina byankobazambogo mu bavubuka mu masomero ebitendesa abavubuka ba Buganda mu bukulembeze, ne yeebaza ne director w'essomero eryo olw'ettaffaali lyatadde ku byenjigiriza mu Buganda ng'awaayo basala eziyambye abaana ba Buganda okusoma. Abaana bakyusa obukulembeze okuva mu mikono emirala okudda mu mikono emirala. Tumwebaza nti kyakulabirako eri abakulembeze abalala bali mu bikulembeze obw'enjawulo, obukulembeze busobola okukyuka ne buva ku muntu omulala ne budda ku muntu omulala nga tewali kusika muguwa. Wano bwe ntunuulidde omwana ng'akyusa awaayo fayiro nga tewaliwo kusika muguwa, Muwonge Emmanuel ng'agikwasa Namiro Trace. Kyakulabirako eri abantu bonna babaddewo nti obukulembeze busobola okuva ku muntu omulala ne budda ku muntu omulala. Ate ne twebaza omwami director atwala essomero lino era yaligunjaawo mu mukono gwe ne mukyala we okwongera ebyenjigiriza. Abadde nnyini ntebe wa Nkobazambogo mu ssomero eryo Muwonge Emmanuel obukulembeze yabukwasizza Namiro Tracy nga kaakano yennyini ntebe omujjo wa Nkobazambogo mu St Francis Secondary School Kisaaka Kibinge.